Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota nga bakukuula amannyo, oba nga wajjamu erinnyo, oba nga waliwo alikuggyamu. Kino kitegeeza ki? Ebibuuzo bizze bingi ebibuuza ku kirooto bwe kityo. Kale tusooke tuddeko mu bulamu obwa bulijjo. Ekibuuzo kiri, omuntu atalina mannyo abeera ayogera atya? Omuntu nga talina mannyo bulungi tasobola kwogera bulungi, tasobola kwatula bulungi. Era kyova olaba nti abantu abakaddiye ennyo nga tebakyalina mannyo aba takyasobola kwogera bulungi, amuumuunya bumuumuunya. Kale oba katutunuulire omwana omuto nga talina mannyo tasobola kwogera. Era nawe bw'ovaamu erinnyo wabeerawo ekintu ekikyuka ku ggwe nga tokyalina mannyo bulungi, kubanga jjukira singa gonna gavaamu n'ensonyi zitandika okwambala, okutandika okwogera nga toyagala bantu kulaba amalibu g'olina. Kale kino ekirooto kitegeeza nti nga bwe bakukuula amannyo naawe tokyasobola kwogera mu bantu. Tokyalina buyinza bwogera kintu ne wabaawo akuwa amatu ge. Era be bano abantu b'osanga nga ye ne wabeera ayina ekiteeso nga kirungi nnyo. Tewali n'omu awulira kiteeso kye era bakiyisaamu amaaso ne bakikuba n'okkikuba. Naye ng'ate kyabadde ateesa kye ky'amakulu, naye olw'okubanga amannyo gaamuggyibwamu mu kirooto, ye basobola okugakuggyamu. Jjukira nti abantu b'ensi eno abalya mmere bamanyi ebintu bingi eby'okkola. Kyova olaba nga ne Pawulo atugamba nti nno abantu baffe bafa lwa butamanya. So gwe obutakimanya nti bakikola, ekyo tekikuggyaako musango era tekikufuula muloge. So kati gwe abadde aloota ekirooto ekyo weetunulemu. Okwogerako eri abantu, bw'oyogera ebigambo by'oyogedde biweebwa ekitiibwa, biteekebwa mu nkola. Bw'ebeera bizinensi n'obaako ky'oyogera, bakiteeka mu nteekateeka ne kigenda mu maaso, oba ne bakikubaganyaako ebirowoozo bulungi. Kale oyinza okufuna ekirooto kino, embeera eyo n'etaggyirawo mbagirawo. Esobola otwala akabanga oba n'etandikirawo, oba n'ekirooto ekyo kisobola okuba nga kikulaga embeera gy'obaddemu, nga Katonda agezaako okulaga nti bw'otyo bw'obadde tolina mannyo nga tosobola kwogerera, nga bw'oyogera mu matu g'abali baba tebakuwulira, ola bakuwulira ovuuvuuma buvuuvuumi. Naggambye geraageranya n'omwana omuto nga talina mannyo engeri gy'ayogera, oba abakadde. Kale nno oba ofunye ekirooto ng'ekyo, kisazeemu ng'okozesa omusaayi gwa Yesu Kristo, kubanga jjukira nti Lubaale atulimba, Lubaale yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Talina kalungi kaatwagaliza. N'olwekyo bw'ofuna ekirooto ng'ekyo manya gwe togenda kuddamu kuteesa mu bantu mpaka ng'osabye Mukama Katonda n'akusumulula. Kino kye kirooto kyo n'amakulu gaakyo. Subscribinga kuba yeyo engeri yokka gy'osobola okulagamu sapooti naffe twongeremu amaanyi mu kusomesa. Ky'otategedde, wandiika mesejji wano tujja giddamu. Omukama abawe omukisa.